Gyebuvuddeko akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino ka Electoral Management Committee kayongezaayo enteekateeka z'okuzzaayo empapula eri abo abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Okusinziira ku kakiiko kano bugenze okutuuka olwaleero ng'abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera bakyeyongera okwesowolayo buli lukya. We are still having overwhelming numbers of applicants, especially at the sub-regions. Akakiiko kategeezezza nga bwe kasanze okusoomoozebwa naddala ab'ebyokwerinda abataataaganya enteekateeka zaabwe. And they still continue to threaten us. I am even told I'm wanted. Actually, for what reason, I don't know. So why would they threaten us? We are doing the right thing and we shall not fear them. Akakiiko era kagamba kakyasanze obuzibu mu kukakasa empapula z'abantu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo olw'ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku ddimu lino okukola akasoobo. So omuntu sobola musibirayo lwa verification naddala ku babaka ba parliamentary sifa abo abeetaaga obuyigirize kiba kyatteeka tulowooza tubawe omukisa bamalize ne UNEP bayite empapula zaabwe wano nga zijjudde. Olw'obutaagala kuleka muntu yenna mabega akakiiko kasazeewo okwongezaayo enteekateeka y'okukomyawo empapula eri abo abeegwanyiza kkaadi y'ekibiina kino. And then we also have candidates who are still verifying their documents with the National Council for Higher Education and UNEP. So these candidates have requested us to give them some time as they fasten that process. Newankubadde guli gutyo yo enteekateeka y'okusunsula abeegwanyiza kkaadi y'ekibiina ku bifo eby'enjawulo yakutandika wiiki ejja nga bakutandikira mu Kampala. Okwekenneenya bakandidate si mmwe abaasaba nga tutunuulira empapula zammwe nga tubabuuza kajeejiwo ebibuuzo n'okugenda ku ground bitandika ku Monday. Kampala Capital City Authority that will start on the 28th of July 2025 to 1st August 2025. So Kampala will start. Then the second category or the second group of people that we shall vet will be people from Wakiso. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NOP Harriet Chemutayi atubuulidde ne ku nteekateeka y'okutabaganya abavuganya ku kifo ekimu. The conditions will be the same, so you will not be treated in a very special way, or it is not an automatic guarantee of the party flag. You will be vetted with those that you have found on that level. Naye bw'ojja wansi n'obaako bw'osanzeeyo kubanga oba weegasse ku applicants abali b'okuddaala eyo si kati gwe bw'ojja ate bali babajjewo tekikola naye tekireeta. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda abantu abasukka mu 1,200,000 be baakeesobolayo okwegwanyiza kkaadi y'ekibiina kya NOP.